Yes, Precious Remmie ye Jack Appiah oli muwogo awedde emirimu amanyikiddwa nga Dianah Nabatanzi. Abafani bafudde ne bagamba nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Precious Remmie afaanana n'omukyala actress omunagana ate nga omukyala ono yakulirwa mpolampola yakulira eri mu Canada Toronto. Kino kikulaga nti bato evudde ekyagenda mu maaso. Omuwala agamba nti Precious agamba nti nze bampita Jack Appiah wa Africa ate ng'oli buli nkinga simanye nabafanana mpola tukwaniriza naterako mu kutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior olutalo lukyagenda mu maaso wakati wa mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Precious Remmie kwogata ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Dianah Nabatanzi. Recently mukyala mukulu yavuddeyo n'ateekayo ekifaananyi ku social media nabagamba nti owaye caption for me this mpola wanono na Precious Remmie yalinga asindise mbwa kuyingira mu njuki kubanga enjuki zabadde nkambwe nnyo ddala zalidde mukyala mukulu amanyikiddwa nga Dianah Nabatanzi. Wanono yayongedde okuba nti alaga omukyala ono level bwe bavuddeyo okutandika okuba nti bamususuta n'okumuwaana mpola. Omukyala bavudde ne bagamba nti goli mulungi ddala era nga obulungi bwo buli ku nakyo oli Queen of Africa buli kyokola kigenda mu maaso n'okuba nti kinyuma. Precious Remmie yegwe omu ku bakyala bakyasinze okubeera ab'ettabo oli mukyala mumalagavu ate nga kuva dda tokwatangamuko bintu mpola tokwatangako mu kizigo tokolanko kintu kyonna ekyambwa oli mukazi ali ku nakyo era ng'obulungi bwo tewali muntu akwenkana. Va ku bano Dianah bagenda mu maaso n'okuba nti bakwata mu kizigo naye ng'ate gwe ku bulungi bwo oli supernatural yegwe Jack Appiah wa Africa era nga obulungi bwo tewali akusinga. Jack Appiah tamanyi yazalibwa ennaku z'omwezi 5 December 1983 wali mu Toronto Canada. Jack Appiah amazaalibwa gwe y'omu ku ba African Queen abakyasinze okubeera ab'ettabu era nga omukyalo ono obutuuze bwe buli mu Canada naye ng'ate ensibuko yo baji yasibuka omukyalo no munagana. Jack Appiah y'omu ku ba TV awardinga yes presenters akola yes Be With Love mpola omukyalo no yes akola ku TV emwezasize okubereza amanyi era nga muzanyi wa mizanyo. Jack Appiah omutunya talina njawulo na Precious Remmie mukyala mufiriko waddala era nga omukyalo no mulungi omuntu bw'avaina kuwana nti bambi oli beautiful nga Jack Appiah aba akugwadde level especially abali mu movie industry abagezaako kuba nti baziraba. Jack Appiah yatandika okubeera ow'ettabu ku screen za TV mu mwaka gwa 2001 mpola 2001 Jack Appiah yappearinga mu series ekyasinze okuba nti etunda era nga omukyalo yagenda mu maaso n'okuba nti rockinga mpola kye bayita TV screens nga ali mu mizanyo ekyenjawulo. Yagenda mu maaso n'okugenda n'okuwangula awards ez'enjawulo era nga ku lukalala lwa Africa Jack Appiah ali influential especially mu kuba nti atumbula movie industry mpola. Bafani bavudde ne bagamba nti Precious Remmie Jack Appiah wa Uganda nti mukyala mubalagavu waddala ye mukyala ali ku TV agenda mu maaso n'okuba nti aspiring abantu ab'enjawulo singako mukyala munne mpola katandika okuba nti tutunuulira bano ababiri ebintu bye bakola mpola. Jack Appiah wa Africa oba wa Uganda amanyikiddwa nga Precious Remmie kwogata ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga omumbeja Dianah Nabatanzi nga tono naye bw'omuteekateeka natandika okuba nti omuwa ebitiibwa. Dianah yali mumbeja wa Bungereza era nga bambe yes bw'omu ku
bantu abakyasize okubeera influential mpola mpola. Diana yes yafiira mu France, kitegeeza okuba nti bamutega ebintu sikyabitegera mpola mpola olwanyuma okuba nti yali yegombye omusajja omukopi anagenda mu maaso n'okuba nti agenda amwepikira era nga kitegeeza okuba nti yattibwa butibwa. Yali mukyala mulungi mbalagavu mpola mpola. Katandika okuba nti okwata kubona abakyala ababiri tulabe ani wakabi ani atali wakabi. Jack Appiah wa Africa amanyikiddwa nga Precious Remmie yatandika career ye mpola mpola n'okusoma. Bwe yamala okusoma yasobola okuba nti ayingira entertainment industry. Mu kuyingira entertainment industry yasooka kubeera muyimbi era nga yatandika okuba nti ayimba mpola mpola mu ssomero. Bwe yayimba nga yatandika n'okuba nti ayagala okukola emizannyo era nga yafuuka nga actress w'enjawulo. Precious Remmie y'omu ku bakyala abasinga nga okubeera ab'ettabu ku ssomero especially mu drama. Obulungi bwe bamuleetera okuba nti yagalibwa abasomesa bangi kogata ne badirekita ab'enjawulo bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bamwepikira era nga Precious Remmie yasobola okuba nti afuuka serebu. Yagala nnyo ebyokuyimba, however much yalina mukisa mu kuyimba nnyo naye yagezangako okuyimba era nga bwe yakulamu mpola mpola yasobola okuba nti ajoininga egroup y'abawala mpola mpola aba HB Talks mpola mpola. Bwe yavaawo HB Talks HB Toski I think something like that oba navaawo mpola mpola tebyatambula bulungi n'agenda n'ajoininga ekibiina bakiyita Rock Entertainment. Omukyalo ono yagenda mu Rock Entertainment bakola kayimba ne King Sir Teresa ne kagenda maaso n'okuba nti katonda mpola mpola. However much omukyalo nti yasobola kuba nti agenda mu maaso nakola bintu nga bwe balina okubeera nga bitambula era nga teyasobola kuba nti ashininga mu bintu by'okuyimba. However much yasobola okuba nti afuna connection era yeyongera mu maaso n'okuba nti akola emirimu gye. Bino byonna Precious Remmie yabikola ng'akyasoma. Bwe yavaamu kusoma omukyalo yasobola okuba nti asoma TV presentation nasoma amawulire. Yajoininga TV ku Record TV mpola mpola era nga yagenda mu maaso n'okuba nti asavinga Uganda n'eggwanga. Awo nno ebya TV oba Record TV bali abasinga bungi tebamulaba kubanga byali atandise okubanga erina ebizibu ate nga superstar ebiseera ebyo yali yakavako amanyikiddwa nga Douglas Lwanga kwogatta ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Natalia Ozi naye nga ate Precious Remmie yaliwo mpola mpola. Yagenda ku Spark TV nafuuka ensonga era kati ssaawa zino y'omu ku bakyala abakyasize okubeera ab'ettabo. Bw'ogattako gyakola ku radio emanyikiddwa nga Galaxy FM 100.5 zina mpola mpola. Omukyalo akulagira ddala nti wa ttabo bamuyita Jack Appiah oba Jack Appiah wa Uganda. Precious Remmie yo yatenga Dianah Nabatanzi mpola mpola y'omu ku bakyala abakyasize okubeera nga batabu era nga ono actress mu mizannyo gye Uganda agenda maaso n'okuba nti azannya emizannyo mu series ez'enjawulo. Y'omu ku bakyala abakyasize okuba nti bapuyaringa mu mizannyo gy'eggwanga mpola mpola. Ono nno kirabika okuba nga yagalako okuyimba naye teyarikodingako kayimba yadde nakamu. Mpola mpola y'omu ku bakyala balina amassa amalungi era nga mumbejja ddala abasinga bamuyita mumbejja ddala kimufuula omumbejjera okuba nti akola ku TV ya Buganda. Omukyalo ono akola ku TV mpola mpola. Tugategattemu tuweyinga scale buli kimu buli omu kyatuuseeko. Omukyalo ono alina edduuka mu kibuga Kampala ayambaza abasajja abagagga mpola mpola bamuyita Dianah Nabatanzi. Buli bava ku TV mpola mpola bw'ati agenda nayambaza abantu era ng'akolera ddala ssente mpitirivu. Recently omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti afuna ebyobugagga okuva ewa musajja mukulu amanyikiddwa nga Legendary Rwasa. Wano nno bamuwadde n'emmotoka ensajja okugezaako okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti abatolinga mpola mpola. Precious Remmie bigattegatte otandika okuba nti obiraba. Ono omukyala agenda mu maaso n'okuba nti akola ku TV era nga akola Monday to Friday show yakyasinza okubeera nga eyakabi mu lugambo mpola mpola mu entertainment. Ekimufuula Jack Appiah wa Uganda nti muddugavu afaanana Jack Appiah mpola mpola. Omukyalo ono muddugavu ali chocolate alina figa entuufu muwanvuwanvu buli kimu akirina. Ekifuula Dianah Nabatanzi nti oba oliawo yes y'omumbejja wa Uganda especially mu entertainment industry nti gega amaaso ge ne kakalakako agenda mu maaso n'okuba nti kadro kinga Uganda era abamusinga abamuyita omumbejja Dianah w'Ebungereza mpola mpola.
Jackie Appiah versus Omumbeja Dianah we Uganda ani akusingira kwaba ababiri okubeera owetabu obalagavu okola ku TV nokola ebi entertainment mpola mpola. Jackie Appiah Precious Remmie nambali moja atenga Dianah Nabatanzi yes princess wa Bungereza atenga mu Uganda naye wali kwabo ababiri ani akusingira ekyo kikulekedde naye ngate Bampita Ntambi Jimso Rich Boya Maxud Jr. ensolo yo kumanya no kutegeera etandikira wano tusobole okuba nti ebintu tubyongerayo mu next level yeze Rich Boya wo Jimso wo tukyagenda mu maaso nokuba nti tubikola. Big up on yourself rest there for listening and watching. Please ngenda kusaba ekintu kimu bloody wange genda mu maaso nokuba nti subscribing mpola mpola tutambule fena yeze Rich Boya wo nkoma wano paka next episode.